Mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana ku ttaka ettukuvu e Canaan ku kkanisa ya House of Prayer Ministries International, abawa obujulizi bw'essaala n'okuwabulwa kw'omusumba Bugingo beeyongera. Ojjukira ku Bativale lwe baŋŋamba nti nnyina genda Yindiya ng'omutima guzimbye, n'oŋŋamba maama mwanyi togenda kugenda, Bugingo saagenda. Baddamu okebera omutima nga tegulina gulikkirira. Okuva kwolwo kati emyaka 17 ennyonyi njirinyanga takisi. Ngambye sijja kuddayo kasirabye Bugingo. Si yeggwe ndagala Yesu naye nga njagala n'okubuuza ku Bugingo. Leero Kenneth Mugereka eyali ku pikipiki azze yeevuga mu mmotoka kapyata era agamba okuwuliriza enjiri kimuwadde obuvumo ne yejjamu okutya. Otandikidde ku kanamba togulangako na ku nkadde nti bakusindikireko. Erinnya lya Mukama lyebazibwa. Atasabira kana ne mugamba ki? Netambulira bulungi nnyo era mugenda kutunda ngamba mukyala mukuze kati tuyengeri enfuna wako. Olw'essanyu eringi, emmotoka Mugereka agivulumudde okutuuka okumpi awali ekituuti, tagitadde mu parking. Parking ono nange si parking ngawo okaawo. Teekaawo. Awo, amina. Yesu. Mugereka awadde essuubi abazze baggwaamu amaanyi nti essaala ye byonna togisuula. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati ate oveemu eno oddemu ya waggulu opimanga n'ogandi kati nkuze kanveemu eno entono ngende mu ki munene lweza Yesu. Munnabuddu Bugingo amusabidde Katonda amwongere ebisinga. Wali agitondera Yesu Nazaresi. Omusumba Bugingo bw'atyazzeemu okuwabula ku bakyalemeddemu okutya. Kati Katonda bw'akugamba nti totya, ye statement eggulawo, kyekigambo ekigulawo, totya, koma. Obanga akola ku nsigo zo, n'akola ku kibumba kyo, n'akola ku kawago, n'akola ku mutima gwo, tolina bituli ku mutima, n'akola ku mawugwe go, ossa bulungi. Give him praise. Put all your trust in him. Bonna abeetabye mu kusaba okw'amalya g'ekyemisana basigiddwa amafuta mu kusaba n'okusiiba okw'ennaku 14. Byatumwe bazze Godfrey, Salt TV, Omunnyo.